Misinga kinyobo. Nga kirimu akatiko. Misengere kinyobo. Atugendako autu. Ya kusapanya. SB4 MEDIA tuguse ensonga tuyise mu ntebe road ne tutuuka paka ku airport ng'ensonga tulese okubeera nga tunonayo mwannyinaffe muganda waffe agiyankubirako ko kasimu nangamba nti njagala mperekereko nga ngenda okunona sister wange amaze emyaka 3 mu Saudi abasinga bakomawo nga bakaaba bakomawo nga balema naye tumaze ne tutuuka ku airport tumulinda naye tumulinze ekyo mukisa omulungi tumusanzewo nga yatuuse dda ali fine talina buzibu bwonna ali okay. Lwaki osazeewo kikola bwoti? Omukwano mungi gwe nina gyali ensonga lwaki nkikoze. Kuba nfudde kyendi kuba nange singa siye nange nali nga ntidde okugendayo nangamba agi guma tugende tukole kasita ogenda ng'omanyi kyoyagala obukakamu obugumiikiriza omala n'owangula mpozi n'okwesiga Katonda. Yakutwala yes. N'omulekayo anti yakoze emyaka 3 nze nakola 2 bwekitibwa kiri nangamba akozi yani amanya wanje amanya yani amanya ina kawokirokia nakawokiroki osazeewo n'ogamba nti atumunone Mubitibwa atumunone Mubitibwa kuba bambi bemusaana bemusaana. Okay, bana banje bagenderunga naye nga tamanyi kiki kyabagenderedde kikyo solo bagamba abali eyo kyembagamba ng'owulira oyagala okugenda eri ebintu ebimu olina okwekkiririzaamu kyekisooka obumalirivu otuuka ekiseera n'owangula naye atali serious nti togenda kukola eri totawaanagendayo kuba kukola. Akomyewo talina yadde akamogo gyadde awalema obeera osobola okukomawo nga tolina yadde akamogo yadde awalema kisinziira kuba ne bali abantu tuve eno nga tetumanyi emitima gyabwe naye otuuka eyo Katonda n'akuyamba n'obukakka mu kintu kikulu kuba sikisuubira nti omuntu asobola okuba eri nakutuusako obulabe nga tomuzzeemu bubi toyombye naye. Okay, toyanziza nnyo SB4 MEDIA tuguse ensonga ati tugende tumwanirize steweta awe Lucky welcome back. Okay, SB4 MEDIA tuguse ensonga kwe tuli mugwe tusanso okulaba. Kale se. Kulikayo. Mbuddeyo. Tukunodde Mubitibwa. Yeah. Saudi yeti. Nanti ndi muwanguzi. Muwanguzi. Almost emyaka 3 nga ndi Saudi Arabia. Okikoze otya? Bugumiikiriza. Abasinga amalayo just myezi bwezi natandika okukaaba. Kasita ogenda ng'olina kyoyagala n'obugumiikiriza kikusobola okuwanguza. Omazeeko otya emyaka 3? Njimazeeko obugumiikiriza n'okwekkiririzaamu n'okutya Katonda n'okuwa abantu ebitiibwa. Okay, tukunonyeeko just tunale tukutwala mayinzi tabankubira lugambo. Tunale tukutwala. Ino lugambo. Nawana yande. Tunajikutia tukutwala. Naye banaye nino lugambo. Aginsonyiwa. Amma naye tukutwala otugenda okunyumiza emboozi empavu. Nga kulikayo. Mbudde. Kama babuyinza nti okomyewo. Kirungi namwe mwabala okunjana mu perokaninga. Okay, SB4 MEDIA tuguse ensonga tugende straight gye tumutwala nkozi olugambo naye ka tumunyonye tiimu nene nnyo naba SB4 MEDIA amune company eyamutwala tweyanziza nnyo okubeera nga ate mumufollowinze ate ne mumunonako mbadde nkyabeebaza wano eno mami tweyanziza okubeera nga ate mumunonyeeko nawe webale amuli smart teyebaka tulo nga tetuwulizaako efaayo lwakuba nti tugenda abamu nga tetumanyi kyetukola kyetwagala naye bw'ogenda omanyi kyoyagala osobola okukwatagalana ne bakama abo abakutwala. Tweyanziza nnyo nonno bamufollowinze ate n'okukisayina munonako kyanjawulo nnyo ate bano ttiimu gye balina nti olw'okuba bakutwala n'okunonako ne bakunonako
Nsanyuse nnyo era tujja kubanga tukitunulamu naye nga SB4 MEDIA tukugisa ensonga kwe tuli tugende paka ate tugenda kunyumiza embozi yaffe empanvu ze muzzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya tulana ku ntebe airport. Umolo aliko kamera nga bulijjo. SB4 MEDIA ko kyali olidde otya nga Lukiyo omulabyeko? Esanyu lya maanyi nnyo. Esanyu lya maanyi nnyo. Naye nkoze olugambo. Naye ebyo byoyagala. Njagala ebyonoonese. Byoyagala. Naye tekiina buzibu. Yakitegedde. Olugambo nga lutuufu. Tekiina buzibu. Wakola olugambo ng'owaayiriza. Naye siwaayiriza. Luno lutuufu. Nina ensobi? Nedda. Siwaayiriza. Towaayiriza. Okay, tuva wano tudda. Tugenda Lungujja. Tugenda Lungujja. Je tugenda okuwaniririza Lukiya. Abasinga obungi bannamwe bwe bagenda ebweru ne babaleka eno bakoma mu beekweka bamu bamanyi n'okugenda ku malogo n'abaloga baleme kudda. Nedda si kubeekweka lwakuba kati ffe tuva eri nga twagala olusoba kuwummulamuko nogamba kansooke ne muzeemuko ng'omwezi ngenda kumala noonya mikwano gyange. Ngamba mikwano gyo tugeze nti nga gwe Lukiya abadde gyali nga gwe yakoleka wano ayinza okudda gwe n'omwekweka. Manya kireeta ekyo? Nedda. Tugeze ayinza obanga yakusindikira akasente nawe kabuzaawo. Ekyo kyo bananga ate kintu kikulu abantu abasinga obungi betusindikira sente zaffe nga tuli eri. Nze abange mbebaza ezange baazikuuma bulungi nenzira nenzisanga nembaako kyenzikozeemu. Kati n'abalala abali eyo bambi nga sente z'abannaabwe bazirya bayisa bubi bannaabwe. Si kirungi kuba tukola nnyo. Olina okudda ofune muntu yozo. Kati omuntu okulya sente zo baba kimalamu amaanyi. Nakale koyogeddeko okubanga omwana agenda ng'alina ekiruubirirwa kikulu nnyo. Kasita ova eno ng'olina ensonga lwaki ogenze. So jimbadde nkolako ennaku zino omwana yasanga boyfriend mu WhatsApp group ne beekwana namuweerezanga ssente wakizuulidde nti ssente ze bulijjo bazibba ng'okubeera nga taata we yalwala mumusabayo akasente ajjanjabe taata we nga yena mubulookinga buli wamu. Taata we yafudde bamuzika nifatti lunaku lwaleero. Nolaba nga yagendera kirala ate sente azizza mu birala. Nanti ekyo bwe kityo omuntu olina okwesiga omuntu gw'ogenda okusindikira sente. Sente teriiko mukwano teriiko luganda. Kiraba olina okwesiga omuntu gw'ogenda okusindikira sente kuba emyaka ebiri kati ogenda kukolera bwereere. Obudde buba bukuyiseeko. Okay, tweyanziza tumulinde awaleze then twagende ate Lungujja tuye esimere sayidde kyayidde dda. Aya ekyenjo kyo lugendo bakoera mabali abatulaba tugenda kubanga tugaya nga bimwe mu mira. So kiri bwe kiri tubasa. Okay, tulindire wano Lukiya bamalize then tugende Lungujja. Ore mpola nga tugenda olidota ng'otuuse mu Uganda. Mana mpulira bulungi nnyo. Myaka 3 nga tuli mu Uganda. Mbadde njimisinga. Oli mu ddungu. Naye ddungu simanyanga. Ddungu ate nze mbadde wala ku nsalo ya Saudi Arabia ne Kuwait. Nga akabugumu kali najjayoko naye akabugumu nga kali eyo. Ebugumu lingi. Otuuse ne Uganda olidde ndoza ngaali mu SC mu firiji. Mpulidde bulungi nnyo kubanga natuuse enkuba etonnya. Natuuse kiro. Sawa. Nkyanjalo kikyosanze wano Uganda kyotalekawo. Ndaba embeera yonna ekyuse ekisawo ekyakyuka. Matabuta. Mata. Sibitegeera. Kitaka kiri kitya. Era nga bw'obimanyi. Mpola mpola. Naye nga Uganda zaabu nange. Kiki ky'osibadde osinga okumisinga ewaka? Famire yange, mikwano gyange. Omanyi nze njagala nnyo okulya ettooke.
agi jango wire bino Loki yagambye agala nnyo okulya ettooke nkimanye ekira bankola olugambo ate onsoosi nalitegese agala nnyo okulya myaka 3 nga tulya ku ttooke liri fresh siriryangako myaka 3 tekirala kye weesunze bingi nga ki kubanga amadi mutubuzabuza mubuza biki bye yeesunza woza bingi soko yogereko ki kimu ku kimu ettooke ddo tulitegedde okulaba ono mulabeko baby wange bajjajja waliwo era ebirala nga biki bakuddunga yo tebaddeeyo tubala tutobuzaabuza bingi byomisinze waliwo kikulu ennyo nga ki kale gwe walugambo nga gwalina olugambo ŋŋamba agi mugambe ekikoko buli kaseera mbadde nkiri biri ebyerinayo biveeko misinga ekinyoobo nga kirimu akatiko misinga era ekinyoobo tugendako autu namazina tulambala ku mikwano naye nga tugendako mu kyalo kati njagala gali amazina gaffe gali tukube endongo amazina gaffe misinga ku bugoye obwo tobulaba ngono kakubye yamwitani bebi wafe omuleka yawa myaka emeka omwana nabamwita Nakayiza jangu otuuse mu kika gift ono akataba wa kika nze sebunyono ye Nakayiza ngeye taatawo fukamira muwala bulungi muwala olyotya muwala bone bwomisinga okwambalamu obwo mama akomyewo tugenda nokulya kusapanya kyembadde nnoonya ekyo kyembadde nnoonya kati otandika ddi okulya kusapanya ate gwe taata w'abaana omwana Nakayiza tutandika aye nvu kati nze ndi taata omuto taata omuntu kabali taata omukulu ayinza kuba yatuuse dda asuuka meeru mwezi nga gumu si mungi tugenda ffena bugenda n'abakulu kagenda nabo katusanga erungujja bajja nabo tujja nabo tusanga erungujja katugende tutegeke bulungi naye olina olugambo ndabye SB4 MEDIA tugusa ensonga muzukulu wakabanja naye kulikayo Luki tugende sweet runja tulye ku kimere
Tuli waka. Olugendo lugenze mutubuze kutubalenzi bano kumade dashika ngazizo. Bangova ku triple. Agi tabanga va. Ku triple. Ku office. Ngetusoose. Chimusosi. Yo wali watya. Walungi sinakowa. Tunyumize mu kulugendo okuva gye wavudde paka wano waka tutuse waka. Kuva Saudi. Nango okuva Saudi navayo lwali lwa Mande jenali kubanga wali wala. Nenjija nemberako akabuga bakayita Afar ennaku 2 kati awo namala test corona nengenda ku kisaawe nasula mu kubo olunaku lumotoka ku kisaawe netusula ku kisaawe netusimbula twice Ethiopia paka Ntebe. Iye Paka Ntebe gye tukulindidde paka Lungujja. Mwebale nnyo. Ogenzo okujja twategesedde ebyokulya bitandise okuwola. Ng'ettooke sinnalirengera. Kyagenzo okola. Kuliko olugendo. Gana ndwesamu alhamdulillah. Owulira otya wano badde maze ebbanga kinga totuukangawo? Myaka 3. Owulira otya ng'otuuseewo? Mpulira bulungi. Ne bensanzeewo bamama bonna ndi musanyufu okusanga nga bakyali balamu nga nange nkomyewo nga ndi mulamu era ekitiibwa n'ettendo nkiddeeza Mukama. Abasinga nno obungi waliwo gwe twanonyako ku kisaawe Entebbe yajjanga miisinga nnyo ewaka we yatuuka ewaka n'agamba ate kati mpira neeboyo oba singa nzirayo nanti ewaka era wabeera waka ne waba ozzeeyo eri ewaka wasigala waka ewammwe ne wabeera wabi wabeera wammwe eri ne wabeera walungi tewabeera wammwe. Katunatandika ku miisinga Saudi sinnaba n'engosero gimiisinga bwekirina bakisobose naye kati famire yange erudde okundaba nkyayagala oyo nka mabeere ogalaba. Okay, baana bangi bagenda ne bakomawo nga bakaaba abamu bakomawo nga babamenya emigongo abalala bakomawo nga tebalina yadde ekikumi nga kasente baakalya we ekyeyo kino kyonyumiriza kikyo wanyumiriza mu kyeyo? Ekyeyo kyensooka okukyenyumirizaamu nali nakamalayo emyezi 6 senga wange n'alwala naye era sente ze nalinawo nasobola omujjanjabako naye Katonda n'atasobola n'afa naye era bamuzika nga president because of kyeyo kati ekyo nakyo nkyebaza. Kati abaana bagenda ebweru era nkubiriza banange betuleka wana waka bwe baba bakusindikidde akasente katereke n'obwesigwa kubanga bingi bye tuyitamu bingi bye tulaba n'okukola naye ogumiikiriza naye nkubiriza abasigala wano bonna tebalyanga sente z'abaana kubanga abaana nabo babeera bagenze kukola mu bulumi obw'ekitalo era agi webale kukola n'omalako oyalukaderezako katini nnyo gwe oli shuwa kakoko wekali zange wezire eyo nno kyasuba mukisa munene nnyo sakuba munene era nkubiriza abaana bagenda babe n'empisa n'obukakamu mukamaawo aba mukamaawo mukamaawo tebamuddamu obugumiikiriza buwanguza bingi n'empisa kubanga nze ndabeko abaana basinga nga badda mu bakama baabwe nga bavuma bakama baabwe siganye nti nno ne bali abantu babi naye naffe tuli babi sometimes tetulina mpisa. Mulimu abakolera video mu ngoye z'abakama baabwe ku TikTok okwo n'ayambala engoye za mukama we n'akola ze video nanti baba bengambye bataabuulirirwa kati nze maama wange ngamba ati okoza olugoye lwo nenziramu nendwambala bwe butawa abantu bakulu kitiibwa muli wali kulanga towa abantu bakulu kitiibwa muno munsi tojja mmalako era tojja wangula naye muli wali kulanga otya ekintu ky'omuntu omukulu ne waba mwana muto nga bebi oli ekintu kye kiwa ekitiibwa ate era naye tomuyisaamu maaso muno munsi ojja mmalako. Nze bakama bange ekimpanguza bukakamu n'empisa n'okukola ennyo sikola nnyo kubanga olina empisa naye toyagala kukola mirimu anti nakyo kye nagambye kati waliwo omwana omu SB4 baatuyita mukama we tubadde kati ngera bulawa n'emizigo ennyumba
ne bantuma jangu otuyambeko tufulumizeewo kapeti yali muna Kenya ne bamugamba lunywa kyayo omukwatireko atukwatireko tufulumye omwana yagaana nagamba nze sijja bikola siye najjo okkola ebyo naye nga oli ku mmere ye oli ku kyayi we buli kimu amazzi gage sabuuni wuwe ne visa yiye kati lwaki nga naye agenda kukwata squeezer akute kapeti nammwe lwaki ogana okuta kapeti tagame nti gikuute wekka okitegeera ate nga ne bwe tuba tuzikuuse nze bakama bange nabo bannayiba badde batuwa essente nga teziri ku musaala nga teziriiko okiwulira nze era nkubiriza abaana abali ku kyeyo ate nezo zi WhatsApp group zoonoona tuufu baana bangi ababbiddwa mu WhatsApp groups baana bangi abameza amalala n'empisa embi oyinza okuyingira mu gundi y'omwana mu inbox nakabiramu SB4 sirya mmere sikola kati olina muga duka okola ki naye SB4 oli omuwa amagezi namugamba kakana bweba mmere jibbe bosi wakwate ng'oli emmere akutwale ku polisi nti wabbye ki emmere kolera emirimu mu budde okiwulira ojja malako kyoyagala ng'owulira ku mutima gwo kyagala nga bosi wo oluusi aganya okikuwa musabe bwagana okakkane bwagana okole ki bosi we engoye zakuwadde z'oba oyambala togenda kwambala zizo eri tetwagenda nnyuma ate mmanyi okumiisinga ku mini n'omiisingamu okambala nga kano ate kamini oyambala kako okabbe wa bosi wo n'okeesa nanti gwegwo kyekyo kye nagambye empisa si kako kati SB4 sobola kusangayo nga toyo n'enjambala si yange lwaki njambala mba sikuwadde respect okitegeera mba sikuwadde okay challenges zikizo ofunye mu myaka 3 gino gyomaze Saudi bache mmanyi yese erungi bibaawo kasente okakoze Akomyewo Mubitibwa naye wabeerawo okusomoozebwa kwosanga okusomoozebwa kwali kimu nti yali simu nga nakagenda bagikwata ne bagiteka mu password kati nensaba eno airtime ntekeko data nensaba password y'Oluwarabu nga sikola ki nga sigimanyi nensirika naye era nasalawo nengamba sijja genda ku social media sijja gendawa kankubire company yakola ki kuleeta eyantwala njibuulire ensonga era nembagamba era olwabagamba ekawungezi batererezaawo line ne bajingulira n'essimu ne bangulira mpya buli kimu naye singa napaala osanga saali mazeeko kampuni erabika okuba yakutwala eno nnungi era njya ginoonyamukko naye waliwo kampuni gye ngenda okukuba eggulire kampuni eno nakafuna abaana abasukka mu 10 nga bakomplaininga era waliwo omwana omu yagenda ku office e Saudi yakamalayo emyezi 4 wanagenda ku kampuni eno ku gate bangano okuyingira kuli kasikali olina kuba na appointment okuyingira ku gate eri kampuni eno ngenda girumbamuko naye sitera kukola ggulire nga simaze okwetegereza nakafuna abajulizi abasukka mu 10 nja kubalumba bakulu mwetegedde muli ku kyero kuli awo naye kampuni yo ereko kuba mubadde muwuliziganya nga bakufuna anti twina WhatsApp group ya company omwana bwafuna ekizibu musobola okukirumaluma mbwe kigana ku group kubanga mukama waffe abaako naabo babako bekyala ne bakitereeza era babitereeza sijja kubeera mu mirembe mbadde sirina buzibu nga ne airtime bamungulira nga te ne wifi weeri okay kati okomyewo kyekiddako abasinga nina mukwano gwange si mukwano gwange fani wange yangamba SB4 mbuzaayo weeks 2 nkomewo nonyeza omusajja nfumbirwe aludde okulya ku bayita bati sapanya yangamba nti nze wenzigira nonyeza omusajja nga baba mwebumalu ne umalu oyede mufumbo nga kati nonkyanonya ayagala akinya Amma njanonya ati simanyi bweche ekiddako okomyewo singa nali njagala kufumbirwa sandigenze kubanga nali nyina omulimu gwange ng'era neekozesa nga nyina n'abakozi naye nakwata kalikyeta n'embala nga benkola sikola ki nengamba kangende nkole ogutaliiko losi obwakadama tebulimu losi enkuba etonye omusana gwase balina okusasula oba okoze oba tokoze balina oba mukyadde mwezi mulamba omwezi gwonna gugwako bakusasula naye ate ekitali wano olina osasula rent
oyina osasula buli kimu okitegeera naye wali olyakuya mukamaawo buli kimu kati so abaana bali ku kyeyo bebereremu agi atandise okwayuya ndoozi enjala etandise okumuluma ngenda kukuleka naye obwaka bwosembayo kuwa omwana gwolese ku kyeyo nga yakamalayo emyezi ng'esatu naye ng'akaabira kudda nyamba ngambira ku mamafina bamannanga nkomyewo nzo omusajja tampa mmere omusajja ansibidde mu ttooyi ntwalayo omuntu gwe negomba mu nsi muno mamafina kubanga nze njagala nnyo omuntu ng'ali bulungi era ono Agi namugamba sikuleka mu kisenyi olina okugenda okukola yali mu kisenyi twali tukolera mu kisenyi yaddukayo myaka 2 n'akomako nantera yamalako yamalako yoyo kubako omuntu ali eyo omwana ali eyo yakamalaako emyezi 6 oba 5 akabira kudda omwana ali ku kyeyo mba njagala omanye nti bwe wali ogenda oba ku tripo oba kwa fresher kiki ekyakutwala waleka buli kimu mama wo n'omuleka taata wo n'omuleka oyina ensonga yakola ki eyakutwala okukola beera mukakkamu ate n'ebizibu bwe bwaba obifunye kubanga era mulimu osoomozebwa funayo omukwano gw'omu gw'osobola okugambako akuwa amagezi agakuyisaamu bwe gagana ddayo wa ku bakulu abaana ekisenga SB4 basoola mikwano n'ebiguruupu n'abo badduka mu biyumba ziguruupu fe tufuna simanya kamu kinana mwabale mu biyumba muri basiru abade basiba tobawulira ku TikTok bavuma bali batuvuma fe tulina magezi ogenda mu kayembe simanyanga mu kayembe manyiyo toloka yojje no ezo twena mu nako 2 kati no anti otolo sitole mu nsi yo passport ogirese ebikwogerako birese eri ensi gy'oli mu nsi yo ne babakwata ate nebweru siganye nti abaana bafuna waliyo osoomozebwa olina okwegulira ekyokulya musanze ebizibu ebye kale wano mu kyumba twalasobola naye wali basobola bagamba abo bennyini babaddusiza babatunda ne babalepinga nabagakulya sapanya okay kati ntala bagumiikirize babe bakakkamu bamanye ennaku yaabwe bamanye ekyabatwala osuubira okuddayo nsuubira kubanga nkyakikuba myaka 3 gy'omazeeyo twanjulira ku maama naye tumubuuze katuwire ku ssanyu gyawira ng'okomyewo mu mirembe twanjule Agi agenda twanjulira ku biddako awo bye nakugambye wali eri tegedde ndaba olutandisa okwayuya ettooke nisinga bamiyaluwa bamame tubabuuze ku katini nnyo naye nga tugende wali wennyini naye jjajja nasobola dakiika nga ziizo okay aliko SB4 MEDIA tugusa ensonga look twanjulire tulabe jjajja omuwadde akafuba n'amazzi gakuyitamu ono jjajja azaala maama ono maama nono maama bannaye tosansuka bajjajja kale taata namwe bali kuleeta mugole bannange tumuleese bannaye tweyanziza badde okyasobola omutegeera ye wange manyi nti akyuse nnyo tatiisa owulidde otya ng'azeemu n'omulaba sirina kwogera okugjako mukama y'amanyi ebiri mu mutima gwange bajjajja batera okutuwaayo obugambo akomyewo bangi amutunulidde amaaso abaseketterezi abamwagaliza ebirungi n'abamwagaliza ebibi kiki osobola okumugamba jjajja muzzukulu lukiya munaye kulikayo abantu bonna oba mulungi oba mubi bonna bakwagala toyinza kumanya kiri mu mitima gy'abantu wabula ffenna tuli basanyufu tukwaniriza tubadde tukulinze nnyo ate tubadde tukumiisinga ebbanga ddene bukyanga ogenda ebbanga ddene tukuwuliza naye nga situwekakasa tukulaba ku bifaananyi naye nga tugamba oba yeye ddala kulikayo mukwano webale kutambula
kale jajja webalire ddala Ankubi akama jajja alina byakuleetedde yagenda bbe kuwanga. Ankubi mama tusanze okulaba. ali taata Mama jajja ze siwayiriza ndi muzukulu mulungi. Mama Lukiya wuno tumukulese. Bannange mwebale muleeta tulina essanyu tuli basanyufu tumaze ekiseera kinene nga tumulaba mu bifaananyi naye bwe twawulira nti agenda kujja tubadde tusaba misana na kiro naye Katonda tusobozesezza okulaba nga mututuusaako. Bannange tweyanzeege mwebale mutwala mu makubo matuufu ate naye yeebale butaleka mpisa mabega. Ono Lukiya wange nga nsanyusa okulaba kulikirayo ddala. Abadde yakatuuka ne mubuuza yamuwadde akakomo kano ku mukono kabalage. Nagamba ajja kukuba akaama yakamuwadde. Ekyo kakaama. Mama tusanze okulaba. Lukiya tumuleese. Mwebale kumuleeta bambi. Una atuuse ku buta. Omuggalanda wange. Myaka 3 abamu tubakomezaawo nga tubalese kuziika, abamu tubakomyawo nga balema, abalala nga ensigo temuli naye Lukiya akomyewo nga mulamu bulungi. Owulira otya? Bannange mpulira bulungi kubanga Lukiya watali obulamu badde tebutambula bulungi. Katusabe Mukama tubangere n'abalala batwale kubanga Lukiya akomyewo nga mulamu. Kirungi mama. Okay, waliwo kibuuzo kye namubuuza nga yakatuuka n'agamba nti ansa nga muli abasatu ansa nga tumaze emikolo gyotyo tugendako wano egy'okulya ettooke alina ansa nga muli mu nnyumba nga basatu. Lukiya n'omubuuza kyabadde kibuuzo ki mama? Kyabadde kibuuzo kitaata. Lukiya nkibagambe. Wanji oyo n'olugambo anganya olugambo ajja kuba gwa ansa kunya biteete babinkunya naye nga tweyanziza nnyo maama tweyanziza nnyo jjajja. Lukiya tumuleese tulindire agi waliwo omukolo gwenda awali akagundi akeeru yensonga enkulu kuba abadde amisinga ku ttooke amisinga ku mmere eyawano. Okay, kwewe na wenna ali ku SB4 MEDIA sharing akatambi kano tusanyukire wamu ne Lukiya kubanga akomyewo nga atemulamu amaze emyaka 3 nga ali Saudi Arabia. Abasinga mwena mukaba bannanga mutuyambe bannaye kino naye akomyewo atana kamogo. So nokwekwa Mukama kirungi gwe na wenna ali eyo ngwena embeera gyoyitamu eyokusomoozebwa wekwase Mukama ojja kumerako ate nga Lukiya. Nze muzukulu wa Kabajja agi kati tukoze ku nsonga ziri kale mama kubanga kati Lukiya ali wanaye yuya mama Kumu agiwali Elisa lukuberi ko ogere Elisa lukuberi wendi mwangu izeko ngenda kikolerako buli kimu magezi nawe ngakoli nze mbasigana kasitompa nenga mama katukubuza ko nayo tukusenza gwa God mukutegeka kubyoko Esebo nsanyuse nango balaba oyo tango mulabyeko Esanyu lingi mbula na mulya buli tulira wacha ntamwongeza jogeza sanyuse nnyo ekitiibwa nkiddiza Mukama muganda afa akomyewo nammwe mwebale mubeererawo sina kirala waliyo aliyo ESaudi naye nze kyemugamba abe mugumikiriza agenda tuuka ku buwanguzi Lukiya bwatuuse mbere kalubyemu naye tumunone mu bitibwa nga bye tunonedde mu Lukiya. Olisha bapofia bannange bera mugumiikiriza tukubuze ku dadi Mazeyo tata tusanze okulaba obulamu buli butya obulamu bulungi embere kuyisiza etyanga Lukiya tolina ye ngali emyaka 3 miramba era nga omanyi omuntu gwali obeera naye omumisinga badde nga tumumisinga akomyewo naye ku simu kirungi akomyewo nga mulamu anyirira ebya okay tata nga tutosobola kunzirukako tutosobola kunzirukako Lukiya akomyewo agenda funa babuzi bangi
agenda funa abawi b'amagezi nga bangi kiki kyosobola omugamba essaawa zino gwe nga taata? Kyensobola omugamba anoonyemu ye omuntu gw'aba yeesiga kuba abantu bajja kuba bangi naye anoonyemu gwe yeesiga wanalaba nti yajja sobola omuwa ekituufu si kwesiga buli azze birowoozo oba bijja kuba bingi. Katuwumbawumba wano nnengera olujja nga lugazi bulungi mpiemu akafaananyi siganga wano tenti y'abantu 5 etuddewo wali tenti kanzije tukyalina taata tukyateesa taata nga tugenda okusiibula mpiemu akafaananyi singa baba batuddewo tenti y'abantu 50 wali tenti y'abantu 100 waliwo fuso erese ebintu bisaanizo ki Lukiya balina okutunuulira nekesi ng'omuntu oyo atuusizza okujja nga taata Ebisaanizo bitya nanti oyinza okugamba anze sagala musajja muntu wa ddiini bw'ati oba muntu nga muddugavu saagala njagala muzungu asobola musayirawo oli muntu mukulu yeesayirawo omuntu gw'abayagadde aba y'oyo. Oli wanjawulo tweyanziza nnyo taata waffe naye mumuwulidde naye abadde yeesunze Lukiya okudda ye mukulu baba tusanze okulaba kale ssebo nange nsanyusa okubalaba otusanze pata yawedde dda twamaze dda okulya kugabala tusereeti kuba olimbuzaabuzizaamu kizibu baba badde neerabirayo webale kujja kwanu nsanyuse nnyo kuba nti muganda nga akomyewo abantu abamu bagamba nti wabeera wabi naye ye mbadde mukubira nga agamba walungi yesewo gwo wano Uganda yekwesiza etya nga taliiwo Uganda tebadde nnyangu batuteekako lockdown naye tebadde nnyangu naye ng'olina okubeerawo n'oyiye obaddewo otya nga nabo ate eri nabo bali mu lockdown nga ne bw'omugamba nyambayo kasente nga tewali essebo. Kati akomyewo gwe nga mukulu we kiki osobola okumugamba kuba muntu ffe abavubuka bamanyi tumaze mwaka mulamba n'emyezi giwerako nga tetukola kati ffe tuwulira nti one neighbor waliwo omuva Bulaaya waliwo omusama tutandika okupakinga bodaboda tutandika okujja ne bujjini bwaffe obupya emoja buleta ffe tujja kufuna ab'ebbeeyi abamamotoka ajja kuwalira ku nze waliwo okubanga ne Lukiya agamba nti ababa ngize neetaaga okulonda mu bano era ajja kulonda naye si wano tomanya ajja kulabira ku nze kye nakola naye kyaba akola. Tweyanziza nnyo Lukiya yebale nnyo yebalire ddala abadde tali ku WhatsApp naye nga yefiisiza akatono kayina nankubira oli otya owulira otya kati nkwebaza nnyo sister neyanzeege mukama kumukisa webale twagala. Tweyanza nnyo kampuni eyamutwala bano nno bamufolowinza tukumyewo nabo bamunonyeeyo so kampuni ezo nazo namulabere ku kampuni eno mbadde nsaba kampuni ezitwala abaana ebweru muleme basuulirira kubanga bingi bebayitamu ubanga oli mukulu wa kampuni etwala omwana ebweru akubira kasimu faayo nnyo kula kiki kyagamba ubanga olina obusobozi obumuyamba muyambe tuleme okukola kampuni zino tukoledde kufuna bufunyi ssente obula tuyambe n'eggwanga lyattu Uganda. Nze muzukulu wa Kabajja Omugeye Sebunya kampani tezigana baana masimu kubanga eri yeba famire yaffe esimu yebeesooka mugugu bw'oba tolina simu obeera nga ali emagombe kyensaba kampani tujja kukusaba tujjala omuntu otutwaleko ku kampuni yakutwala tugirambule mu butuufu bwayo twogere tuwulire kuba tuyinza obanga ezo obanga teranga nnyo nga zino kampuni ziranga nnyo ate nga bezikola sijja kugendayo nnyo naye oba oli awo tujja kukyayirako otutwaleyo gwe nga gwe. Tweyanziza nnyo Wumalu Kyagaba oyo no yekyagaba Wumalu bulijjo gwowera butwogerako Wumalu ku kamera yekyagaba kyalina naye olina wama talina
talina. Okay, sharing akatambi kano nze muzukulu wa Kabajja Omugeyo Ssebunya. Bera bulungi weraba.